atendezwa gurumizwe oishitafe tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo chewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mulamusizako bachika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepone bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ketulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepone wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Obubaka obw'essaawa eno buva okuva eri muganda waffe Yesu mu bwa bulamu oba amanyikiddwa nga Jesus Christ kitegeeza bulamu. Era egenda bweti title egamba Katonda kwagala ensibuko y'obutonzi tabonereza kitonde kyonna. Mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yange. Wano mu nsi ey'emyoyo oba mu nsi ey'ebitalabika tumanyi bulungi era tuyina okutegeera ku ebyo ebigenda mu maaso n'akavuyo akagenda mu maaso ku sseŋŋendo na ttimba akeeyongera okubeera nga keebongera ku omulungi sseŋŋendo na ttimba wammwe. Abaagalwa, tubasaba mufune akadde buli lunaku mugende mu nda yammwe, muyingire mu nda yammwe, muyingire mu yeekaalu yammwe entukuvu. Mu ngeri eno muggulewo emitima gyammwe eri kwagala, kubanga abeerayo lubeerera nga alindiridde n'obugumiikiriza era nga yeetegese era nga mumalirivu okubeera nga akuwambaatira n'okubeera nga akuwanirira mu ebyo byonna by'oyitamu, w'osalawo n'olonda era n'ojjukira n'osobola okubeera nga weeyita n'odda mu ndaayo. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti temubeerangako nga temwagalwa oba temubeerangako nga temuyina kwagala, kubanga empulira eyo tebeerangawo, kubanga kwagala kye kikula kyammwe ekituufu nga kino mukimanyi mu nda yammwe mmwe era nga buli kiseera mukimanyi era nga mumanyi nti buli lunaku mu bulamu bwammwe bwonna mwe muzze mutambula mwe muzze mubbulukikiramu muyina kwagala era nga kwagala oyo ye mmwe ye ggwe oyo gw'olaba mu ndabirwamu yo. Nga newankubadde ebiseera ebisinga kirabika nga atali wamu na kwagala era n'olowooza nti otambulira mu bulamu obubeera nga toyagalibwa, obulamu obujjuddemu obulumi mu nsi eno. Naye nga munda mu ggwe omanye amazima nti si bwe kiri, si bwe kiri. Kirabika bulabisi kubeera nga bwe kityo, kubanga walondawo okubeera ng'oyingira mu kirooto, walondawo okubeera nga ozannya omuzannyo ogw'okwawukana. Omuzannyo guno gw'ozannya
era mu kuguzannya gukulabikira ng'ogwa ddala era gulabikanga ddala oguli mu bulamu bwo era nga gulabikanga ogwa mugaso ennyo eri obulamu bwo. Omwagalwa, ekyo kyali kiruubirirwa kyammwe ng'emyoyo egy'awamu kye mwatonda. Kyali kiruubirirwa kyammwe kye mwatonda, your intention which you constructed collectively. Kubanga mwina amaanyi, mwina obusobozi obw'okutonda obwo obwabaweebwa taata wammwe omwagalwa, era obwabaweebwa mukadde we mwatondebwa, era nga mwina obusobozi nnyo obwo nnyini ddala okusobola okubeera nga mutonda ebyo ebitaliyo ne birabikanga ebiriyo era ne birabikanga ebyewuunyisa. Buli w'oteekawo olutindo n'oyingira mu ndaayo, buli kadde n'obeera ng'oli mu mutima gwo obeera wekkakkanya era n'obeera ng'owambaatirwa kwagala. Kino kikuyamba okubeera ng'otandika olunaku lwo mu ngeri ey'okwagala, ekintu ekitakolera buli kinnoomu. Naye weggulirewo ggwe kennyini oyanirize kwagala akuwambaatire. Omwagalwa, tuyagala tukujjukize nti oli w'amaanyi nnyo nnyini ddala mu ntegeerayo ey'obuziba mu ndaayo. Gwe omwoyo ogutudde mu nnyama y'omwana w'omuntu etali ya ddala, era nga obusimu bwo obw'empuliraayo n'ekikula kyo bukulowoozesanga ekya ddala. Mu kubeerawo kw'okwagala nga kukula mu nsi yo. Kwagala buli kiseera abeerawo kubanga ali buli kintu, ali buli wamu, kati mbulamu obutaggwaawo era nga tewali wasobola mutaategganya. Ayagala kubeera ng'ofuna empulira eyo, ofune okutegeera n'okumanya ku ye, omuyanirize mu mutima gwo, owulire okwagala okwo era ojegambize mu kwagala okwo n'okuwambaatirwa kwe. Naye ekisinga okukwasa ennaku, nti bangi ku mmwe muwulira nga muli bitonde ebitasaanidde kubeera mu maaso ga kwagala. Enzikiriza eyo eyatebateerwamu era eyabasigibwamu enzikiriza ezo eziri mu mutendera n'entegera ey'omunguba obw'ekikula kyammwe ekituufu. Mu ngeri eno kyandibadde kirungi okubeera nga wejjukiza omwagala buli lunaku nti enzikiriza zino zikuteekako obuvune mu nsi yammwe, mu nsi yo ey'omunda, ne zikulowoozesa nti totuukiridde,
ne zikulowereza nti nno toli mutukuvu. Ekisooka, egguma eryo oba ettumba lyo ego ajja kubeera nga ayagala ku buli kiseera okubeera nga akuteekamu endowooza eyo ekulowoozesa nti tosaanidde, era nti tosaanidde kwagala kwa Katonda. N'ekiri kusalawo okwo gwe nga gwe okugamba ne weegamba nti osaanidde eri okwagala kwa Katonda. Mu ngeri eno omwana w'omuntu asobola okusalawo obutaddamu kubeera na kiruubirirwa na kuteeka budde kulowooza nti nno tasaanidde eri Katonda mu bwawamu. Era ne mulowooza nno mugenda kubeera nga mwerumya n'okulumya sseŋŋendo yonna okutwaliza awamu. Abaagalwa, yeno yendaba y'ebyo ebigenda maaso mu kirooto kye mulimu oba mu muzannyo gw'ekirooto kye mulimu. Ekirooto ekye mweteekamu nga mwawukana. Nga newankubadde mu buliwo mulabikanga era kirabikanga ekyaddala, naye mu kubeera nga mukirabanga bwe kiri tekikifuula kyaddala, kubanga tewabeeranga ngawo kwawukana. Mwenna mutudde mu bumu obutaggwaawo era nga mutambulira mu butuukirivu obuseeneekerevu obuli obumu n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Omwagalwa, oli wannaggwano era nga otuukiridde, oli kitonde ekituukiridde mu maaso gwa kwagala. Oli kitonde ekituukiridde mu maaso gwa kwagala. Mu ngeri eno tandika okubeera nga wejjamu enzikiriza ezo, nga wejjukiza gwe kennyini buli enzikiriza ezo we zijja ne zikugamba nti tosaanidde, tandika okubeera nga weeyogerako ogambe nti enzikiriza zino si za ddala, enzikiriza zino za bulimba, era ogaane nga ggwe okubeera nga ozitambuliramu nga newankubadde zizze zikusigulwamu okumala ebbanga ddene mu bulamu bwo obw'enjawulo. Kino kyanditwala akadde, kubanga enzikiriza zammwe zino zibateereddwamu okumala ebbanga ddene. Kituufu. Naye buli we zeeyongera okubeera nga zirinnya mu nsi yo, kifuule buli kiseera okiddiŋŋane, weddiŋŋane buli kiseera, wejjukanye buli kiseera. Okuddiŋŋana kirungi nnyo mu kubeera nga olwanyisa enzikiriza ezo. Repetition is essential. Weddiŋŋane ozigambe mu ndaayo nti nfu, za bulimba, zitambulidde mu mazima, zitambulidde mu butali mazima, zitambulira mu gatali mazima, era zisuule mu kasero. Yaniriza kwagala okubeera nga akuwambaatira era nga ajja kukikola. Abagalwa, bangi ku mmwe mwewaayo eri abajulizi n'eri abantu abo be mulowooza nti batukuvu, kubanga baawaayo obulamu bwabwe
mu ngeri ey'okwagala mu kuweereza Katonda n'okuweereza abalala. Naye tusaba tubabuulire kino nti nabo baayina enzikiriza, baali beekwatidde ku nzikiriza ezo ez'okulowooza nti tebasaanidde. Mu ngeri eno ne beesuula mu kwessaddaaka okwo kwali kutayitiddwa mu bulamu bwabwe. Ku lw'ebyo byonna ebyali byabeetoolodde, ku buwangiro bwabwe bwe baasanga n'enzikiriza zaabwe ez'amadiini ge baasanga, omwo mwe baakulira. Ekibi okuwulira nga totuukiridde n'okwetimaya kintu kya bulabe nnyo eri abawakanyi n'abatambulira mu nkola z'obuwakanyi. Protestant work ethics, okulamula nakyo kirungo ky'amaanyi nnyo eri bo. Okulamula abalala mu ngeri ey'ekizikiza, negatively, okulaba n'okulamula abalala mu ngeri ey'ekizikiza oba etatudde mu kwagala, okubeera nga basonga munwe eri abalala. Mu ngeri eno ne babeera nga balobera abalala okubeera nga bava mu kwagala. Era ne balowooza nti no balina okubeera nga bayita mu ngeri ey'obulumi okusobola okubeera nga balaga Katonda nti bamwagala. Era ne bakola kyonna ekisoboka okulowooza nti no balina okukola kyonna ekisoboka okulaga nti no bamwagala. Gwe osobola okubeera nga okola ekyo eri abalala okubalaga nti no bakwagala oba obaagala. Kiki ekibeera kikulowoozesa ggwe nti oyina okubeera ng'obonaabona okulaga Katonda nti akwagala? Oba nti oyina okubeera nga weesaddaaka okulaga Katonda nti oba Katonda yeetaagisa okwesaddaaka kw'omuntu okwa buli muntu okumulaga nti amwagala? Abaagalwa, Katonda tayagalangako baana be batukuvu kukola saddaaka, kwesaddaaka okubalaga okumulaga nti abaagala oba okulaga nti nno bamwagala. Nedda, Katonda takusabangako kwesaddaakanga bulamu bwo okumulaga nti akwagala, kubanga okukola ekyo kintu kya bulalu. Tewaliwo omuntu yenna akwagala yeetaagisa okubeera nga weesaddaaka omulage nti naakwagala nga weesaddaaka. Nedda. Era ne Katonda naye bw'atyo waali. Kwagala atuukiridde era akkiriza nga tayina bukwakkulizo, kubanga kye kikula kyakwagala. Katonda kwagala, okwagala okutudde mu butaggwaawo mu butonzi, n'ebitonde byonna ebikola obutonzi bwonna butuddemu amaanyi ge gamu, entegeera y'emu, era nga baana abaagalwa ab'obutonzi. Kwagala ayagala kyekyokka. So eri abo bonna abajulizi bammwe
bemuyita abajulizi n'abatukuvu tebasanyusa Katonda. We are not praising God. Nga beeyisa mu ngeri eyatali kwagala, unlovingly. No. Era mu nda yaabwe bonnyini beegaana ne beekwekera ne beekweka mu kumanya kwabwe. Era ne bakkiriza okubeera nga bennyikira mu bulumi n'okwetimaya kwabwe. Era ne balowooza nti nno obulamu bwali bubalamula mu ngeri etasaanidde. Naye nga eri abo be baali balowooza oba be balowooza nti nno boonooni, bo tebeetaaga kubeera nga beesaddaaka na kubonerezebwa okusobola okubeera nga banyumirwa obulamu bwabwe. No. Katonda, kwagala, ensibuko y'obutonzi bwonna, tabonereza kitonde kyonna. Okubonereza tekuliyo. Gwe teebereza omuntu akwagala era nga yakutonda ng'otuukiridde, lwaki abeera alonda okukubonereza mu ngeri yonna? Kyebuuza. Mu kirooto kyammwe oba mu muzannyo gwammwe ogwo ogw'obulimba nga muli mu nnyama, kirabikanga ekibi ekinene. Kirabikanga ekibi ekinene. Era ne kibaleetera okubeera nga mubonaabona mu ngeri ey'omuggundu ng'abantu abasinga obungi abatudde ku sseŋŋendo. Naye tubasaba buli kiseera mwejjukanye nti obulamu bwammwe bwe bulimu mu nnyama si bwa ddala. Ye tumanye nti nno bujjuddemu obulumi obw'ekika ekyawaggulu, kituufu. Era ng'osobola okuyita mu bulumi obwo emirundi mingi mu bulamu obwo, era nga obulamu bw'oyitamu ddala kituufu bwa bulumi ng'oli mu nnyama, naye kwali kusalawooko nti buli kinnoomu mwalondawo okubeera nga muyita mu bulamu bwe muyitamu, musobole okubeera nga muyamba ku mwana w'omuntu mu makyusa agagenda mu maaso mu ntegeera n'okuzuukuka okwawamu okugenda mu maaso ku sseŋŋendo na ttimba yonna okutwaliza awamu. Abaagalwa, tewaliiyo kibi, tewaliiyo geyeena. Ebyo birungo byammwe bye mwateeka mu nsi ey'obulimba, gye mwakkiriza nga abantu ab'awamu b'emyoyo egy'awamu, we mwakkiriza ne muzimba ekirooto ekyo ekyabalowoozesa ne kibateeka mu ndowooza nti mwawukanye n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Kwagala ye buli kintu. Kwagala ye buli kintu kyonna. Kibi, obwononefu ne geyeena birungo ebitali bya ddala. Ebirungo ebitali bya ddala ebyateekebwawo entegeera yammwe ng'emyoyo mu kwawukana we mwakkiriza ne mwawukana n'obutonzi kwali kusalawo kwammwe. Naye buli wooza okuka
otegeera nze si bya ddala era mu ngeri eno ne biva mu nsi yo. Buli w'ozuukuka ojja kwesanga nga ofuna entegeera ey'omuggundu, okutegeera n'okumanya ku nsi n'ekikula ky'ensi yo eya ddala. Osobola okubeera ng'otegeera nti mu nsi n'ebyo byonna ebibeera bikwetoolodde tebituukiridde. Bibeera bituukiridde okuggyako nga biri bumu ne kwagala, kubanga kye kikula kya buli kitonde kyonna. Oyinza okwebuuza nti lwaki ebyo ebintu ebitali bya ddala bibeera ng'ebyeddala mu bulamu obw'olwaleero oba mu bulamu bw'oba olaba ng'oli mu nnyama? Tuyagala tubajjukize nti muli bumu ne kwagala, okwagala okw'obumu okutaggwaawo, era nga mutambulira mu buseeneekerevu obwo obwakaakati, era nga mutambulira mu bumu obwo. Tewaliiwo mpulira ndala yonna eyo eyawukana n'akatono okuva mu ekyo kye muli, kubanga tewaliiwo kyawukana na kwagala okuggyako ng'olonzeewo n'otonda ensi yo ey'ekirooto. Nsigadde muganda wammwe Yesu mu bwabulamu. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda eyawanga amawanga mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.